yatandika 1st January ne waliwo process gye muyitamu nga temunnatandika musobola ogaa nti ffe ebintu byaffe nabino nakino tariffs gundi zetugenda okukola ki kutandika nazo. Ekibiina eky'Abannamakolero ba kuno Uganda Manufactureres Association kituusizza olukuŋŋaana okutema empenda ku ngeri gye bagenda okutandika enteekateeka ez'okugaziya akatale k'ebintu ebikolebwa kuno nga bano bagamba wakyabulawo enteekateeka okwetaba obutereevu mu nkola eno nga n'eggwanga likyesigamye ku bintu ebiva mu mawanga amalala. That we've seen a lot of NTBs caused by our counterparts in different countries. You find that you want to export a good and it's blocked by, say, another competitor the other side. Maybe there are areas of convergence we can think about. And we don't have physical integration in Africa, or what we have is really very low. And that's one reason why Uganda decided to say, can we start, for example, by having roads into DRC? Because when I talk about physical integration, I'm looking at integration on land. Dr. Martin Cheyune agamba nti omutindo gw'ebintu ebikolebwa kuno ebisinga tebituukagana na mutindo okuvuganya ku katale k'ensi yonna. This training is, or even this kind of engagement, is at a macro level, but we need to take it down to the sectors. Textile sector, what is needed? Steel sector, what is needed? Let's say confectionery, what is needed? These are the kind of engagements we need to understand, and what are the markets there, what are the costs, and all these kind of factors. David Bahati ono nga Minisita omubeezi ow'amakolero alaze okusoomozebwa eggwanga kweri kyalimu okutumbula ebyenfuna bya kuno n'ategeeza nti si kigenderere bannamakolero ba kuno gavumenti okubalekerera. But most importantly, we see ourselves importing as a continent $574 billion every year. And what is it that we're importing? We're importing things like cereals which can be produced here. Was 27 billion. Wabula alaze engeri ez'enjawulo gavumenti mwegenda okuyita okukwasizaako bannamakolero ba kuno nga mwe mulina okuyisa etteeka eppya nga lino lyakuyambako okugondeza bannamakolero emirimu omuli n'okukendeeza ku bbeeyi y'amasannyalaze. And we think that the manufacturers who are now doing a great job contributing 27.6% to our GDP can actually help us fix this. And for us to do that, we need to build the infrastructure, to facilitate them. We need capital. Ono alambuludde ne ku nsonga eyaviirako gavumenti ya Uganda okuzimba enguudo mu DR Congo nga ne kuno enguudo nnyingi ezeetaaga okuzimbibwa n'okuddaabirizibwa. Enkola y'okusubulagana wakati w'amawanga agali ku lukalu lwa Ssemazinga wa Africa nga tewali nsalo esasuza basuubuzi musolo egendereddwamu kulaba ng'etumbula eby'ensubulagana mu mawanga gano. Wabula abakulu mu kitongole ki Uganda Revenue Authority ekiwoza ky'omusolo mu ggwanga bagamba nti batandise dde okweraliikirira olw'ensonga nti ekitundu ky'omusolo ekisinga obunene ku musolo gwe babadde bakunganya mu ggwanga gubadde guva ku nsalo z'eggwanga. Naye raw material ezizokukola product tukyaziggyako omusolo. So kakati omusolo ogwa customs ogw'ebintu ebiva ebweru gugenda gukendeera. Kati tukunganya 35%, ebitundu 35 ku 100. Ate nga luli yali ku 7. Sekitegeeza gugenda gukendeera. So kati ebitundu ebisigadde tugenda bijja mu musolo. Wolabira bino Uganda eri mu kwetegekera mu kuyingira mu nsubulagana y'amawanga ag'olukalu lwa Africa etali mu kuwozebwa musolo ku nsalo z'amawanga gonna nga mu nkola eno abasuubuzi okuva mu mawanga ga Africa baddemba okuyingiza n'okutwala ebyamaguzi byabwe mawanga amalala nga tebakuba ku mukono nga abasuubuzi balowooza nti kino kyakutumbula nnyo ebyobusuubuzi ku Ssemazinga wa Africa. Titus Jemba, BBS Telefina, agesigika. All you have is just a dream. We are